batera tubaniriza ku kutukafe okuba Nalubale ba Divine ensoyi Nalonga walala Mirembe Nalonga. Leero nga tukusanze otugaliddeyo. Olw'olumu kyetaagisa. Olw'olumu kyetaagisa? Sooka otuwulize ku batuwuliriza baffe abalungi olwo ndyoke nkusoye ebibuuzo byange. Abatuwuliriza abalungi mbalamusaako. Gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli bulungi, tuli balamu. Bweza. Bwassaalongo Mukasa. Wawawo kwebaza munaffe eyekomera ku mukutu gwaffe abaterekerayo. Ebibuuzo byammwe bannaffe abatuwaze likes, thank you so much. Abasubscribinga thank you too. Munaffe gwatanaba ngenda kubanga nkusaba okole kino kimu and don't forget to turn on the notification. Buli kimu okifunire mu budde. Nalongo otulaba? Mbalola. Otulola? N'owolabye nga tukomezaawo kipeyopeyo ekigambo nkiyita bate? Kipayopayo akatambi akasembyeyo okuba nga kawulirizibwa abawuliriza baffe Nalongo. Bonna bansabye nti ensonga zino zibaddiremu. Bagambye tebaabitegedde. Eyo nno yabadde essimu eyasusse kwemu neŋŋamba why not? Lwaki toddamu n'otunnyonnyola lwaki empewo zitulumisa busungu? Neyanzanya Nalongo kagamba kizibu ky'abajjajjaffe nti boogerera nnyo mu kugereesa. Kale twesanga ng'ebiseera ebisinga obungi enkola eyeetukwata anti munaye ekwata omwami. Tereka mukyala. Muganzi. Anti si buli mukyala nti abeera muganzi. So waliwo n'omuganzi abeera ku bba full time. Ekyo otegeeza? So bwesanga ng'omwami alina omuze ebiseera ebisinga n'omukyala we aba agukola ki? Aba agwina. Kati ogamba nti abantu eyo nga beevulungola emize gye balina ne bagaraba be bagirina? Ebisinga obungi. Okay, Nalongo tubulire what you have in common you and Salongo. Tubulireyo bye mufaanaganya just kimu bwe kiti kyokka. Fembi twagala bajjajja okufa bufe. Okay, kale tugende mu maaso. Okay, eyo weba y'ensonga tubadde tusaba the same tutwale process by process Nalongo. Ebintu kwegamba ekituufu tetwategedde. Kale mpozi okubaddiramuko akatono twagambye nti engo nga be bajjajjaffe era nga z'empewo eyatulumba. Mu kutulumba ffe nga abantu ab'awamu twagaana okwegatta okugirwanyisa oba okukkaanya nayo. Ne tusalawo buli omu asigale gy'ali gy'eba emusanga emikolo byonna byekola ki? Byeyagala okumukola. Nalongo yeyo embeera kati empewo mwetuyisa. Empewo zino buli omu kati zimuluma buki? Bubwe. Tulabe ba intouchables nga babeera touchable. Abantu aba responsible nga bakwatibwako. Nalongo ekyo twali tetukisuubirangako. Okay. Naye nga lwaki empewo zino zitulumisa obusungu obwenkaniddaawo? Awo wennyini wewali ekinyusi. Ekisookera ddala ffe nga bazzukulu baazo abaana baazo twazeegaana Nalongo. Osanga omuntu ono nga ye Ssaalongo nga ye Nalongo naye ng'alina waali awanise omukono gukutte ekitabo oba kya peegi mmeka naye awuza kimuze kuva n'olwaleero negaana obwa Ssaalongo negaana obwa Nalongo. Nabo babwegaana? Tesobola kwegaana bwa Ssaalongo because you already are. Kati osobolokera ku makya Nalongo ng'oli mulongo n'ogamba kati sikyali mulongo. Bakikola. And does it change the fact of who you are? Anti kyova olaba empewo bwe zijja otulumba zijja na busungu kubanga ziraba bazzukulu baazo bafuuka abawumbatuutu. Okay. Bayita we baali balina okukola ki? Okusiroola. Okukoma. Kale ne tuba nga twesanga ng'empewo zino zituluma Nalongo.
n'osanga omuntu ng'agamba nti ye abo bajjajja be basitaani era tasobola kugenda gye bali mbu simanyi abasinza wazira agenda ayambala ebibuutusi bino agenda biyingize mu mbuga yaabwe alabe kye banaamukola. Just to planning a better rebellious. Abalala bejjako n'amannya gaabwe aga-identifyinga origins zaabwe. Okay. Baafuuka ba John Smith. Kwegamba abantu bakoze kaweefube yenna okulaba nga beegaana empewo to an extent nti ne bwe baali badde bayita mu kyalo tebakyayagala kulinnyayo. Okay. Abamu baatunda nayo batere babuzeewo obujulizi bwonna nti egibakola ki nti egibava. So Nalongo ebintu bibi nnyo ffe bwe tubitunuulira tubiraba from our perspective naye when you take a broader perspective ojja kizuula nti mukwano ebintu bibi. And the problem is ffe tukulidde ku mulembe ng'empewo zeekyaye. Okay, that is the right answer. Zibanjizza zikooye kati yessaawa ya kusasula. Nalumanya ne Saalumanya mwabaliwo fe abalina kifa bakula. Kagenda tujjuutuka. So we should look for means okuba nga tutereeza ensonga zino. Nalongo, lwaki ensonga endala sigikuwadde eddako sooka empeko wendagako we bampita? Okay. Ku lukiiko katono nkomewo. Okay, oba bw'otebogambye kale tugenda bbanga tukutira. Thank you so much for your time Nalongo. Era nsaba munnaffe abatuwuliriza weekuumire ku mukutu ojja kubanga ensonga zonna ozimanya. Nalongo Nalubale zagenda obba nga atuwa lwaki empewo zasitula obusungu. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.